Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Munnamagye eyagawummula ng'ate era yalikoko ne mu police nga wa kifo kinene nnyo nnyini ddala yaliko ne Deputy Inspector General of Police avuddeyo ne yeezooba ne bannamagye ekikonde ne kivuga. Lwaki bibadde luddawa ebyo byonna mbikuleetedde. Kyokka Gino Muhoozi Kainerugaba azzeemu kola tweets oba oliawo ezitiisatiisa Bobi Wine. Tweet ino gyakoze Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. ng'amugamba nti oyinza obutatuuka ng'ova South Africa. Bibadde bitya buli luddawa era ye amuzzeemu ki byonna nno mbikuleetedde. Kaakati waliwo wano obubaka bwa Bobi Wine nabwo oba oliawo si bwangu yadde akamu n'akeddagala. Nze Denia batuusako ensonga toli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video no soko gimpere like bwegiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinnomu afune information yeri crucial bweti. Ate era mu ngeri y'emu njagala okuba nga nkusaba gwenna nga gwe munoni gwo ogusosola aba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno. Kona wansi mu kigambo subscribe then okone wali waggulu mukadde okaje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tuba tukuteereddeyo. Ate era tulina omukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive. Wansi mu comment section nkuteereddewo link gikonemu ekutwala butereevu ku mukutu ogwo osubscribinga ate nayo tutandika okuba nga tubawa emboozi ez'okumu nga tetubaweeza. Kakati nno njagala ntandikire wano wennyini ku musajja mukulu ono mukuwe olabe engeri gye beetuttemuko ne bannamagye bano aba UPDF ne beekuba ebikonde era nga si mulala ye retired assistant inspector general of police mu kitongole kya director counter terrorism era ono amanyikiddwa nga nduguse bagenda maaso n'okwekuba ngumi ku ngumi n'abasajja bano bannamagye. Bino nno byali wali eri mu district ye Kanungu byabadde oluvannyuma lw'omwami ono okubanga akubwa akalulu. Embeera teyabadde anyangu n'emu ddala wali eri nno mu side zeeyo. Kakati ono natandise okuloza oba oliawo ku bannayuganda ki kye bayiseemu emyaka egiyise gyonna. Kankuwe vidiyo eno ogirabireko. Mukumuwoya bannamagye bazze ne bajjawo munnaabwe engeri gy'abadde omuto oba oliawo mukama wa mugambya wacha wewe wacha genda yiri eri ne bamumujjako naye nga singa abadde opposition wandiwulidde amasasi awo bwe gavuga ndowooza nabo batandise okulozaako
ku buwoomi bwa NRM n'obuwoomi bw'ebitongole ebinnamagye. Sijja kubeera nga nnyongera ku nsonga eyo yadde akamu ak'eddagala. Gwe nno munnayuganda mpuliriza era ngoberera akadde kano kennyini. Njagala okutegeeza nti mutabani wa General Muhoozi amanyikiddwako nga mutabani wa General Muhoozi omukulu amanyikiddwa nga Ruhamya Kainerugaba yeegasse ku magye aga UPDF. Era Muhoozi Kainerugaba yawandiise n'agamba, I'm extremely happy to announce that after 31 years in God's army, UPDF, God has blessed the house of Museveni with another soldier as of last month, Private Ruhamya Kainerugaba. Okawuliddaako mbadde mukyakaaba okutigomezebwa omutabani n'omuzzukulu azze naye asobola okutigomya ku bannayuganda. Era mwattu wenjogerera bino nga bo ku luuyi olwo bali mu kujaganya. Era ku tweet endala Muhoozi gye yakoze yategeezezza nti I see one candidate and 12 cartoons, nti abalala beesimbye okuwa president bakatuni era ye gwalabako ye General Museveni yekka. Wabula n'atakomaawo n'avaayo era n'ategeeza bw'ati nti I have said it once and for all presidential candidates will be guarded only by SFC. Any personal arrangements that do not concur with our standard operating procedures SOPs will be smashed immediately. Oyo yenna agamba nti nkyogedde omulundi gumwe era sikiddamu, buli yeesima okuba president agenda kukuumibwa amagye ga SFC. Era buli anaaba n'enteekateeka etagenda oba buli anaaba n'enteekateeka yonna eyawukana ku yaffe n'ebirina okugobererwa tugenda kubeera nga tumukolako. Bigambo bya Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bwe yategeezezza nti 100% si kiddamu. Bigambo byani bya Muhoozi Kainerugaba. Kaakati eyo Bobi Wine gy'abadde South Africa bwe yasinzira n'agamba nti omukulu ono amaze akabanga kanene ng'amutegeeza nga bw'agenda okumusaanyawo omutto omukola biri. Wulira bwe yamugambye Bobi. Tebabatiisa tewali kisobola kubatuukako, wabula mwagalane unite ate tukole eki ekisinga mpaka nga twenunudde. Bono bwadde bubaka bwa Bobi Wine oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati njagala tugende mu kinyusi ky'olwaleero wano tugenda kulekityalinga abantu. Wulira. Twetereddewo embeera ekulietinga vacuum eri mwami Museveni okufiiringa gaapu eno ngadda mu ghetto. Olunaku olwaleero gwe tuyita commandant owa opposition ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ennyonyi yazifuula bugaali. Ennyonyi yazifuula bugaali. Olunaku lw'egundi yabadde gy'oli abalamu abadde South Africa. Kakati ne weebuuza ddala South Africa agenda eyakututte e South Africa ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ki? Olunaku olwaleero bwe tubeera nga ddala tubenchmarkinga mwami Mulewe Kaguta Museveni nga ddala tumukutte okugulu kuno okwaddyo tetumuganya kweseesa. Olunaku olwaleero mbadde nkusuubira nti mwami Museveni bw'abeera nga yakyadde mu ghetto, obadde naawe tulina kuzzaayo message mu ghetto gy'ava gye tudda okusaabulula bino General Kaguta Museveni by'abadde akola. Bw'abeera ng'ali mu kutambula mu ghetto, ekifaananyi kya ghetto ali mu kubeera nti akitereeza, agenda yaffe nnamba emu tubadde tulina kudda mu ghetto. Abaana bano twongere okubabuusa
naye olunaku olwaleero leero General Kaguta Museveni ali mu geto enkuba emugwerako Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oseesezza omutto gwa VIP olumbye South Africa. Kaakati ddala South Africa siganyi wali abawagizi bannankyukakyuka ate bannayuganda mulina okukitegeera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olina okukitegeera nti ebyobufuzi emmandwa y'ebyobufuzi eba mmandwa leero esobola okulinnya enkya n'erinnya omulala esobola okulinnya leero enkya n'erinnya omulala mukwano gwange Luuswa gwe nga yagaana okulinnya okuva lwe baakuma kaadi ebintu byakyukira ddala. Anyway, let us lecture this young boy. Anyway, kale musajja. Hey, but we are in the same age bracket. Luuswa, first and foremost, ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nti yagenze kola kye South Africa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo na unveilinga campaign y'okusonda ssente. Wabula ensimbi ezirina okusondebwa almost nga billions za 30 tezigenda kuva mu bannayuganda bali wano wokka. Wabula ne wabweru w'eggwanga. Mwali mwebuuza lwaki yatwala kanseri ya Siruyimba Zinalukoola. Ndowooza ebibuuzo mugenze mu byeddamu. Gwe okimanyi nti ba revolutionarists abasinga bonna bagenze okulwana naye nga baliko external forces. Abapikamu abali visible n'abali invisible oba ekyo tokimanyi. And another thing, bwe bagenze mu South Africa waliwo we yakoze campaign or meeting nga temulimu kusonda ssente ng'omulamu oguli wakati nti gwa kusonda nsimbi era nga kye kyamututte nti nedda. Ababadde baweddemu amaanyi n'ebive South Africa nti bano beekubagana na kampu eno n'eri wabaddewo okuwogera nabo okumalawo obumulumulu obwo nti ye kati gwe lwaki weebuuza mbu ki ekyamututte okubeera enaasika mutto gwa VIP. Bw'obanga olina obukyayi ku mutima gwo nojja ne weegatta n'abasajja nti mukube Kyagulanyi nti kweza akuba kaŋŋende eyo gundi akuba nti kaŋŋende eyo weetemerako ttaka nga ggwe wennyini kubanga kaliyayo mu byobufuzi otandika butandisa olugendo lwo. Oyinza okuba nga Kyagulanyi Ssentamu ng'oliko naye ali ku climax ye n'ate gwe okyatandika. Singa wayeesimba na ku bwa kansala osanga singa kati oli omu ku abo gwe kyogamba bukyanga atandika genda bweru obaddeyo ku kibiina ekyo nga tomanyi. Ono omwami Luuswa ye yavaayo n'ategeeza Nalukoola nti bw'aba yagala osigala mu palamenti yebika ekikuti yagende wa Genosale oba sikale muhoozi oba sinkane General Museveni. Luuswa awo wennyini Namboozi bwe yava n'agamba ekitegeeza bwe mutyo bwe mwatwalanga ne Sseggirinya bwe twatuuka okufiirwa Sseggirinya n'afiirwa obulamu bwe mu bintu bwe bityo. Kakati Luuswa eno yessaawa ey'okumanya kala y'entuufu ne kiki yali yeekwekamu. Amanye Baganda baagera olugero ne bagamba nti enkima gyekoma okuwalampa omuti waggulu gyekoma okwoleka obwerere bwayo. Kakati taata tulage omuzungu z'ayita seeds waggulu. Wuliriza mutabani wammwe ono. Nkwegayiridde bwegalize gwe nga komanda w'olutabaalo nze ndi mweteefuteefu okwegattako tukere ku mini price tustorminge mini price tubeerawo nga tetuvaawo eŋŋumi enyooke ekikonde kinyooke nga tugamba nti abantu baffe bateebwe ne katugenda myaka ena kalutukaddamu kiki ekyo ekikyuse wakati mu mbeera eyo wakati myaka ena kyogamba nti ddala kikyusewo kitutwala mu kalulu. Bannayuganda luwembe omutwe gwange ngubaleetedde teri yanguze naye wabula ngezaako kubasiigira kifaananyi nti olunaku olwaleero teri kisse struggle nga kweyuzaayuza, teri kisse struggle nga kwevuma, teri kisse struggle nga propaganda na blackmail. Olunaku olwaleero bwe mba sikkaanya naawe ku nsonga eno tekinfuula mulabewo. Nze mujja kumpita nti ndi mulabe wa Guni nga mbabuulidde amazima nti ensonga omuli okweyuzaayuza eza propaganda ne diversion zirina okubeera nti zikoma. Olunaku olwaleero amakanda tugasimbye mu Buganda nga mu Central Region. Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabataka nannyini mu baffe Magulu Nnyondo asenza buli muntu. Naye olunaku olwaleero
tuzze ku institution nga Buganda gye tusuubira nti yeetuleze nga n'olunaku olwaleero ffenna kwe tuzimba tuli ku ttaka lya Buganda gye tusuubira ng'etuleze. Olunaku olwaleero abantu be tusuubira nti bannankyukakyuka be bakulembeddemu olutabaalo okuvvoola obwakabaka bwa Buganda, okuvvoola Namulondo, okuvvoola abakulembeze ba Buganda. Nze nabagamba wano Luwemba bwe mbeera nga sikkaanya naawe sisobola kuyisa kigambo kyonna Kimansa Ntungo nga nkyolekesa Yusufu, nga nkyolekesa Kironde, nga nkyolekesa Mutabaazi, nga nkyolekesa Kikomeko, kubanga ffenna Buganda yeetugatta. Kaakati obiweereza ani essaawa eno? Bw'ogamba nti tokkiririza mu njawukana kusiiga malisi n'ebintu ebifaanagana bwe bityo, mbwera sikiriza mu njawukana kati mu byonna by'oyogera ogatta oba oyawula. Era bw'ogamba nti gundi Buganda ne bakola bwe bati, ekibuuzo tugenda kikubuuza ffenna. Waayo omukulembeze wa Nuupu nti Kyagulanyi avuddeyo n'ayogera kino eno n'avoola Obuganda. By the way, tuba twogera ku bantu abaagala obwakabaka n'abalwaniridde obwakabaka nga ne mu nnyimba zaabwe ku bwakabaka tebuvaamu. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki ky'omunenya? Ye musajja ayagala eggwanga lye, obuwangwa bwe, ekika kye n'ennono ng'omusajja Omuganda. Olina ky'omubanja? So oluusi bw'oba onoonya likes nti ono yaliko likes ennyingi oba kino, we don't attack people like that. Luwemba mbadde nsaba onoonyeyoko strategy empya etali eyo kubanga tebigatta ebintu byo. Anyway, kamubawe wano mmoterumu. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde South Africa yategeezezza nti kino kitabani kya gundi ekitamiivu, kino kitabani. Debate eyo enaakoma ddi Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Siri wano nti olw'okuba ndifendinga General Muhoozi Kainerugaba. No, he's not my friend. I've never met him. Era seegomba kumusisinkana. Naye ebiboozi ebyo abantu baagala okumanya agenda yo. What is your agenda? Manifesto yo eri ki? Otuuse wano okujjako General Kaguta Museveni bibeetaaga okumanya ebyobufuzi ebya press conference ebigenda kukoma. Leero emmundu mugitunuuliza Munyagwa nga bw'atandise Common Man's Party. Oweekitiibwa Munyagwa nze wansanyusizza nnyo kubanga kati ebyobufuzi ebiriwo bya lusaniya. Ebyobufuzi ebibaddewo wano olwaleero bya puleeti, mmere y'alemmere. Ndowooza abadde yeebuuza w'omwami ono waagwa mwenna mutegeddewo owa lusaniya era ekimuyombye ennyo lusaniya. Anyway, katwebaze ne NUPA yalaba n'etamuwa kaadi yaayo kuba singa kati yabafuukira dda Kagabo. Bwana Buleezi ono banywanyi tusiikale gaguludde nakkiriza wamma kuba embuzi zo empitirivu ze ŋŋenda mu maaso n'okuba nga nkolako ze njagala okuba ng'ate mbaleetera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.